bannayuganda nze Kayo Wisdom mutabani w'omulaalo omu bw'atabala bali ku byabwe waliwo omusajja omu nalaye yeepaakapaaka ali akubira aba security ne bamunnyonnyodde Kayo Wisdom yaani omusajja muw'ogusaati omwe tumutuddemu tuti ali mukubira aba security mubaliye Wisdom try Kayo Wisdom genda omubuuza President Museveni Kayo Wisdom who's Kayo Wisdom lwaki olowooza neeyita mutabani w'omulaalo sikutiisa kati kankubuulira nti amanyidde okuttatta abantu jangu otomere Kayo Wisdom olaba oba onoosigala ku nsi amanyidde otomera abantu abattiramu accident simanyi bitya jangu Kayo Wisdom omutomere tulabe nodda hati byaliko ye tebamugambako bairayo baŋŋamba nnyo ab'ebulaaya bannaye Wisdom ne Richmond omwogerako nnyo abanaye nammwe ab'ebulaaya muyiga okukubira Kayo Wisdom essimu okufuna ku ssimu eva mu America Canada kizzaamu amaanyi temututya njagala okutegeeza bannayuganda ku Monday eno tuddayo mu High Court ku musango gwa Hamu njagala okugamba bannayuganda abamulowooza nti Hamu era abamu gundi wa TVM yangamba Wisdom Hamu yakuwa omulimu nakyo si kibi newapa omulimu si kibi Hamu bamuwaabira yasinga omusango awaabidde banka ya DTB Bank Bankers Association ye Uganda nevayo neyogera ekintu nti wadde Hamu mutuufu nti bamubba naye ate tujja musasula kwa tujja kuba tutaddewo president ti buli muntu yenna nga gwe Faruku na buli muntu omunaku asobola okuwabira banka osegedde can you imagine nti kitegeeza nti Faruku noworapinga omwana wange tilwakwanga Faruku oli wakabi okola ku TV nti katusonyiwe Faruku lwakuba Faruku atuyamba Hamu ku Monday eno omusango guli mu High Court tugenda ku judgment wallahi ekoti ye Uganda ne mumala musirwalira mu musango gwa Hamu tugenda kwekalakasa lwa nsonga fe tulwanira Hamu lwa nsonga ataddewo ekintu teri muntu yali awabidde banka kati buli omu ayagala kuwabira banka gwe baali babbye osegedde kati ku Monday eno tugenda kuba ku High Court tugenda kukolawo zirive bannayuganda bino omusango gwavudde ku Hamu naye naawe osobola okukeera lumu banka nekusirwalirako ng'ekubalabe mawulire oba gatega moneta nga banka kati bannayuganda bavuddeyo nga tumala gatwala okimanyi nti nno zensaawa anti kati banka ekola bweti balinga bano bamanerenda emanya nti nno ebbanga libulako myezi emeka 5 osegedde osobola okujja okusasula naga sente kati twakwolera ku interest 10 kati yalinye eri 18 yes era muganda wange leka tukwatagane tugenda kuba ku Monday eno bamuwadde weekend oyo tukwatagane kati connection ze tuyina wano babawandiikira oyo mwema bano baloya betuyina bano abachapter 4 bano betuyina abo abo nomani mbabazi banka sawa no nzibi era buli munnayuganda ku Monday eno Hamu atuyambye Hamu yagamba Hamu yenewunyisa n'okunewunyisa yagamba ezo sentence olozireka naye sijja zireka kuba bannayuganda that's one two Hamu yagamba bwe bamuddiza sente ze wano agenda kukolako banka fe twali tumanyi nange nali simanyi nti nga tuwaana nnyo abantu b'ebbanka banka emu okuba capital yeetagisa biliyoni 2 just biliyoni 2 simanyi nabiki byosasulako sente ntono eti agenda kukola banka eyiye Hamu agro simanye bitya bank agenda gikola wano ng'ewola balimi nga gwe omulimi ali Nakaseke aliwa osobola okujja mu banka ya Hamu ne bakuwola tuve ku banka zino enguli ate oyo principal judge bikoze bita omusirwalira musango gwa Hamu tugenda kutandika campaign buli banka yenna wano ya foreign tugenda gikuba waliwo omukyala awo ewandege ate bannanga ate olyose n'onzijukiza bannange buli muntu yenna asobola okuwulira omukyala yaŋŋambye kwatayo akantu kako katwale Wisdom katwale kubanga otuyiriddewo omubiri waliwo abantu munange ekintu kyewunyisa n'okunewunyisa Wisdom ayagalwa abannuupu Wisdom ayagala abefudisi ab'NRM abaki oyo aliko ekikyamu olubuto kati lumuli mannyo omanyi kati kankubuulira ekintu kimu olina ekintu ze full figure mwenyinaze nze muyita jeno ze sikubanko full figure simwogereyangako bubi full figure aliwo we yali nga yeetaagako pano binti mbana nnyo full figure ne management n'oyo muvubuka bayire musamu esibo oyo Alex atambula ne full figure kubanga omuntu nga full figure weetaagayo ba handlers lwakubanga ate atuuka ekiseera n'atabawulira kati nga kintu kyeguddemu ekyabbalamu bw'awolereza bbalamu lwakuba bamuwadde ku ssente full figure kankubuuli nze ninza nyingirire
njagala ndabe etteeka emu ng'agenze ku TV avuma Wisdom wajja otegeera Fulfiga oyo mulaba Balamu yali ayagala kunjeregere wa president nga tuli eri mu train Fulfiga yaliwo mu meeting nalaba kye nakola Balamu kati ate nze Fulfiga nze nyingire kati ekizibu kye Mama Fina nze omulaba nasooka mulaba simanya wa nenziramu omulaba okwaddako nga balina Fulfiga baali baziwa Minister Peace Mama Fina nangamba njagala onkubireko ku ssimu nze naye simanyi nkyammanyi nampe enamba ye naye nga bw'omanyi ffe tutaleebeeta bagagga saakuba osegedde kakati awo ekyabaddewo kyabadde kyangu nze yampise yabadde si papa nangamba Wisdom jangu tulyemu emmere ne Mama Fina era nenkiranga kweni byezi nentuuka wali si papa nangamba Wisdom oli vice president w'abayimba gospel ntiye omukyalo oyo bw'ompisizaamu kateeke nti omuyita mba gospel kijja kuba kimukolera nengenda nengamba Mama Fina nangamba osobola kyogera mu kamera kozi ya kubanga teriyo ssente za stand nawe oli muntu nkulabyeko wa Bugembe nkulabyeko ewa nangamba osobola kyogera ng'ompita mu bayimbi ba gospel kunze ye nengamba oseeguye noga oli serious ne bajjayo ku kamera Fulfiga n'avaayo Fulfiga obuzibu bwe mu bagagga bayina alowooza nti ssente zabadde bagenda okumpa nti no banaazimuwa no Fulfiga nze njagala mugamba abagagga bano nga wawaana President Museveni nti nnyanja Fulfiga kiyige abagagga bwe batata ffe tetwamanyira kulomba na kusabiriza ze kukaye Mama Fina yampa ennamba ye era newe namusanza yaŋŋambye kaye ng'obuze actually yagambye ne Fulfiga yagambye Wisdom wa Nuupu Fulfiga newe mba wa Nuupu so what gwandiisa tondiisa kati kakubulire nze Fulfiga genda omugambe nze namanya President Museveni mu senior 2 taata wange bamugenda obuze Ibula twali empambiri taata wange bamutalwa President Museveni osegedde yalowooza engeri gyali ayoza mu ofisi ze NRM nti no buli omu alina kulomba nze mulinza nnumbe bwannannumba bwati tujja kuba tuguddewo olutalo ebyo byali mu kulumba bakatwashibaga nti bali ebisiyaga osegedde nze sireebeeta Fulfiga sigaza abagaggabo Mama Fina we mba mwagala tajja kumbula era nja munoonya ekyo kimu ekyokubiri bannange nodde nokwayogera ku bantu kuhamu nalabye kabaatera ng'ayogera nze Fulfiga si yantwala ewa hamu baneeka nkirongoozi hamu yagamba isima leeta wano kaye Wisdom otomuleeta tokukoma wano wanawulidde Fulfiga ng'agamba mbu ye yantwala ewa hamu nampa miliyoni 4 munetwale wa Sseggona can you imagine watamanyi bampa ssente genda wa Sseggona ate ne batandizimpadde tokimanyi nti nali ngendayo yes ekyokubiri hamu tampaako miliyoni 4 actually kyabaluma nti kantu kagenda mu case manyi 70 kyabaluma bo tebamanyi kwebaza baloya baabwe beenaaleni nze neebaza wanu neebaza Sseggona wanu Muganda 2 nakyogera nti nalaba omusajja nga nze opposition ne wakola ekirungi mwebaza Bobi Wine kyobwana nabagamba nti mujja mwasamira jja baswaza era abaswaza abakubi abaswaza ovumye Bobi Wine emyaka gyonna aliwo ati akutunulidde so what omwongerako nze maama mwanyina ze nkugamba ze nkulinza ku TV nandi wenti bakindeetere ng'onvumi ebyo byovuma abantu tibali babisiyaga omanyi omukyalo oyo addira ekintu n'akikoyininga n'akikusibako kati nga bwe yagambye nti yantwale wahabu kyasobola okukola kwegamba mbuno bayirawo lemiteri nze njagalayo weenaalemu ajje agambe nti mbalinyirira nga bwe babalinyirira noleeta basiba babalyekusi mwana oyo mukyala ne kampuni yetu gijje naye nze Faruku gamba mukwano gwoyo nze mulinze nasirise wali ewa misaki ngaatwa actually gundi nyangambe Wisdom webale olaze nti noli nange yantwalidde mu gwe tewaba yakuvumye gwe kati gwolimu namawulire kati nga yes omuvumo otati bye balimu malisi abo bafunira mu malisi kwonoona abantu kibi Museveni yali wa UPC Museveni yali wa DP ebyo bakange mmwe Museveni ayogera na opposition tokimanyi nze bwe ngenda nenjogera na opposition lwaki kibi Museveni ye number 1 w'okwogera na opposition
actually an intelligence person alina okwogera n'abaopponenti be kati ono oyo gw'oyogedde tabimanyi osegedde kati bo bamanyira malisi kati nga woolaba omusajja ogaye tugenda kwogera ku mayinja eyakola malisi ku mayinja yaali awokola malisi ku bantu mayinja kansooke bwe anti era kati waliwo ndowooza asobola naye mwesibako mbu yamutwale wa Museveni abantu beesiba ku bantu no mayinja kankubuulire ekisooka mayinja muyimbi ti mayinja ne waba mugisha muntu n'amutuukirira n'amusaba okukola oluyimba alukola singa Spice Diana baleeta miliyoni 5 akola oluyimba management ye negamba alukole n'alukola kikyamu kye Spice goleetedde tali mu byabufuzi Spice manager Roger singa bamuwa miliyoni 2 Spice akubire tumukunda oluyimba nze nga ndi manager Roger nga nkigana najja kukola sente abayimbi lwakubanga bano enfaana zibasiriwaliddeko abayimbi bali nani partisan baliwo okupafominga naye lwakubanga bwajja okukuba oluyimba lw'ekibiina ekyo ekya yero waliwo abasirwa babamanyira ne baba owuninga no kakati olaba oyo gwe tubadde twogerako kati wajja okukuba oluyimba kati nga mayinja naddamu n'akuba olwa nupu ng'amuvuma no nazze kukola mayinja yasooka nti n'atulaga ati nzija ku kyamayinja eyo naye otegedde ki kyekugambye nti muleme kkanga abayimbi omuyimbi yenna ne waba shiba n'oleeta kati manager Jem n'omuwa miliyoni 3 n'abalamu ng'ayitawo tuli mu covid Bob Wine n'awa shiba miliyoni 3 ne management ne muga genda okuberwale genda kulwala ya Bob Wine ng'azigaana mbulwa kubanga movement egenda kunkanga abayimbi muleme kkangibwa ekyo kimu nkigaddewo nti ne waba tumukunde Bob Wine obaani wajja okugamba tijangu okuba oluyimba jangu olukube ekyo kitegedde bulungi kakati mayinja wetuba mu ango y'obuyimbi nti yazze okukola luyimba jangu okola oluyimba jangu otwale sente kati ekyo nkimaze tutandike ku mayinja tandika mayinja mayinja yali wa nuupu era mayinja tabangako wa NRM ositegedde mayinja we yakubira season era mayinja tayagalangako President Museveni tamwagalangako naye kiki no naye kakati mayinja waliwo gundi that's the operation eyajja okusokola abantu abo abali influential otegedde kati period eyo nobawo omuntu omu gwe sajja kwatuukiriza n'agoba ddiru y'amayinja mayinja bamutwala ew'omukulu president mayinja bamutwala kiruma omusajja omu ye yali awo n'omutwe gwe imbu yatwala abantu yalina obbatwala ayogera bw'ati buli ddakiika omanyi munnange ndi munaku nyambala empale emu essaati emu kati kibaluma abantu ng'abo mayinja okumanya nze wemuwera tiiki bwe yasinkana omukulu kubanga kati yakubye oluyimba tetukyasiza kintu osegedde kubanga bibadde wabeerawo omuntu asobola okukutwala kati mayinja nga waali muyimbi nga ebyobufuzi byonna we biba nti Bob Wine asobola okukeera enkya n'ajja mu NRM asokoleyo kaye wisdom singa aba alina kyamwongerako oba n'ajja asokoleyo isima guloza isima alina isima just kasita omutereza bwoti isimane ate newemba isima nzija nezikola lwa nsonga ku myaka gya isima ne wino gwalina n'obugezi bwalina aba akwongerako woba wa nuupu n'okwata isima oyo osika lwaka kati isima asobola okutya waka kati woba n'ogenda ku extreme end eng'eya nuupu muganda wange babaagala kutemako ki bigere now mayinja muzeeyi amuwa byeyamuwa byemwategeera emmotoka biki waliwo omusajja omu kyeyakola kubanga si yatwala mayinja akwata information agirinkinga mu public kubanga ye gwe muzeegwe kulinkinga byama kakati alinkinga ebyama bya Ronald Mayinja nti yasaze bamuwadde n'emmotoka era ebyo mpulidde munno n'agamba mbuno simanyi yakule no mayinja emmotoka gy'olaba egyo gy'owulya nti no baamuwa kakati kankubuulire yagikwata n'agikwasa omuntu omu osegedde kubanga mayinja nkubuulidde nti yajja ewa President Museveni 1 tekyajja nti naaveeyo alangirire nga olaba abasajja mivula alangire bitya
anti gavumenti esobola okugula era nze kye nasanyukira Mayinja n'obagamba nze sigenda kubavuma sigenda kuddamu kubavuma ate sigenda bawaana n'osirika kibaawo bangi abalidde ezakasirise n'otobanga basajja oba mivule oba ani nti nno oba wojja ne bakugula ate otandika okukuba gy'ovudde kati okukyuka kwa Mayinja oba okujja okuwagira ekintu kwali kulungi nnyo kwabagezi oba babatate n'oba tewasoma nti nno ozze bakuwadde togenda kuddamu kuvuma gavumenti ate ogenda giwano okoleki na Bobi Wine muvuma. That was a good move. Newembanze nga nze Mayinja ekizibu ekyajja waliwo omusajja ye yavaayo kubanga alina ekizibu tayagaliza n'alinkinga information ya Mayinja yasase bamuwadde emmotoka otegedde yagirinkinga n'amala n'alinkinga information nti Mayinja yatunze emmotoka gye bamuwadde ate ng'emmotoka nawulira mbu yali wuwe kakati omusajja oyo bw'amala okulinkinga information n'ebyemmotoka byonna ebya Mayinja bw'ate kakati Mayinja yatunze emmotoka nagenze n'enginunula soko tuvuge bulungi buli emmoloka eyo agitwale omusajja oyo anti kati buliriza anti Mayinja ali mugezi ebintu bikakkane jjukira muvu ye gye yakola tagenda kuvuma Bobi Wine tagenda kuddamu kuvuma president na gavumenti agenda kuba nintu ekyo nkiwagira kyova olaba nze nja kufiira ku muntu avuma Bobi Wine nja kuvu n'owobaani nja kuviirako osigala kuba tujja tusiriwalirako Mayinja muvu gye yakola nti jangu toddamu kuyimba simanyi Africa tugigabana ebizo nyimba zo ate naye n'abagamba sijja vuma Bobi Wine it was an agreement sigenda kuddamu bavuma naye ate sijja vumaani Bobi Wine ne bakkiriziganya kati omusajja oli atayagaliza alinkinga information atya nti Mayinja yayagala ebintu bikakkane amwesiga mutwalire emmotoka omusajja atandika kugamba Mayinja atwale emmotoka ew'omusajja anti kati ye nga tamanyi nti nno omusajja kati nga olaba basajja mivule kyetamanyi nti omusajja asobola omuyitamu eno kakati munange information zirinkinga info weerinkinga Mayinja atunze emmotoka Mayinja emmoloka yamutwalira yakya nti ati kakati nze nsobola okukuleetera ekintu ebbugumu lisooke likke pulira mu Mayinja yamwewolako $7,000,000 anti no anti labayo buli muntu yeewola n'oyo gayi gwoyogerako naye yeewola just yamugamba kandibakinge wano naye nyinamu obuzibu bw'essente oyo omusajja awola bwe nkowolako n'oŋŋamba amagoba nalabye n'oŋŋamba amagoba nti ejja kumpaamu 8 what's wrong with that Mayinja n'atambula ono n'alinkinga asoose ejjukira alinkinze nti Mayinja bamuwadde emmotoka Mayinja tamanyi aze mu State House tamayinja yatuluze emmotoka Mayinja wange bamukyawa enju ibiri Uganda emukyawa nti ya crossing abamuwa emmotoka bamukyawa nti yagitunze ekitali kituufu Mayinja asigala ng'akoze eki Mayinja bizuula luvannyuma nze abantu benjogerako sibalinaako buzibu wabula we basamaala ne basiriwala kubanga Uganda tukooya abantu abatusiriwalirako mwe lwaki mukwata Abaganda abawano ne mubaanika mukuta Abaganda bano mubaanise anti kati labayo lwaki temuzanyira ku beewamu lwaki Mayinja wajja bwati n'agamba sigenda kuddamu kuvuma President Museveni sigenda kuvuma Bobi Wine mu mpaaka nge ne bakamuwa gw'omwanika lwaki wasalawo kwanika Mayinja omuntu oyo mubi nnyo osegedde ne lwakubanga alina ekizibu kimu tayaga ojja kwanika Baganda bawano gwe musajja gwe kabamwanike lwaki etabera ku saidi emu nti Bobi Wine kamubeereko kyoba President Museveni kamubeereko oyo omusajja yaliwo opposition buli omu babeerawo kulya yaliwo opposition tawayagala nko President Museveni ate kankumuulire tutuuse okulinkinga ebyama ne info tayagala nko President Museveni ayagadde President Museveni lwa sente era President nkuwabula my job is kuwabula now I'm telling you bw'oteggyeko gasajja ago gatakuta gayina lubaale gasamize muzeeyo yolekedde okugwa gwengoyo yategerera Mayinja omanyi lwaki muwagira omanyi lwaki anti labayo Mayinja lwaki omanyi lwaki mpagira Mayinja okusinga abasajja mivule omanyi lwaki teyali NRM omanyi lwaki mpagira Mayinja okusinga abasajja mivule Mayinja bwe bamutwala
yagamba sigenda kuddamu Bobi naye nange mukize kyeŋŋambe sigenda kuvuma Bobi Wine agurumenti we yali naye kirala Mayinja n'agamba ekyokubiri saagala byasanguziwe wonna nti nno nkoze nammwe ddiiro n'ali akake eyo si good deal naye wesitakkiriziganya n'abalala bakyuka kuvaayo bo tebaba bagezi Mayinja oba lwakuba yaddayo n'asoma diguli bano babagamba nti basomera mu America bo bwe bajja baba ne excitement mbaddeko ne president n'abayo n'ayambalira Bobi Wine Mayinja amulirako nga avuma Bobi Wine kyekugamba n'oluyimba lolo yaleese olupya temuli muntu avuma Bobi Wine no otegedde kati wakubanga waliwo omusajja atayagaliza omusajja ono tayagaliza President Museveni ogenda kugwa bwewesiba ku musajja oyo atayagaliza buli baminisita bamukyaye abantu ba State House bamukyaye omusajja tayagaliza abaana b'NRM tayagaliza abantu kufuna gwe walina kakigwe toberanko w'NRM wajja kukola bukozi ssente tolina kyoli toyagaliza anti wuliriza ono alinkinga info teyali mu ddiiru yamutwala otegedde ono yalinkinga info Museveni teyalinkingako info n'aba State House si be balinkinga info alinkinga information yono yawulira obubi mbusi yatutaani Mayinja ekimuluma butamutwala oli omusajja wattima ate bano tuba n'eddiiru nga ye bagenda muwa miliyoni 5 gw'ogenda kufuna 10 at least ddiiru eyo agipamamu n'afiirwa 5 abifuna ewalala kuba yaba amanyi ajja kufuna ewalala n'abifiirwa gwe baleme kuwa 10 Museveni kankubuulire bw'oba onootufuga ekisanja ekirala ekijja ng'okyalina abantu abo ab'ettima abakwetoolodde wona togenda ziikibwa na ssente abo bonni abalowooza nti balina kufuga mu ssente muzeeyoge ekyo ekisanja kigenda kukalubiriza bw'oba onookiwangula Mayinja yakubye oluyimba awaana museeyi naye otegedde kabadde Kalango yagamba anti Mayinja lwaki saagala mukuba bwati nti agreement gye yakola ne Bobi Wine yali tagimanyi ano ne Bobi Wine yali agimanyi ti munnange ndi mwavuka ngende nkole ki kaneyiye sigenda kukuba basajja naga sigenda kukuba asigenda kuddamu bakola ki ebulaaya abantu abamu we bakyuka kyebakola kati nze nembeera wano kati sijja kwegezaako katugeze olaba isima singa katugambe FDC ejja ogula isima n'abagamba sigenda bawaana asigenda kuddamu kuwaana Museveni mumpe miliyoni njagala 7 ne bamuwa 7 kubanga isima olowooza b'NRM bameka era bamuwa emitwalo 5-3 tebasobola kukuwa ssente zisobola kukulaakulanya otegedde kati Mayinja lwaki mpagira muvu gye yakola buli muganda omugezi na buli muntu yandibadde akola ddiiru ya Mayinja nti sisobola kuvuma Bobi Wine wemba mumpa ssente ate namwe sigenda kuddamu bakola ki mumpe ssente nkole ki nsirike paka obulamu bwange nayo ogwettima ne guvaayo ne gulinkingisa information ne gugenda mu State House nti Mayinja yatunze emmotoka kwogera guti kankubuulire President Museveni olina ebiku ebikuge agasajja agakwetoolodde agalowooza nti abaganda n'abantu abalala abakwetoolodde nti bajja banaku balina sigala banaku muzeeyi woba onoowangula ekisanja kino ng'okyalina agantu bwe gatyo kigenda kukalubiriza because me what I know Bobi Wine ne waba tewangudde kati the issue is what is going to happen after 2021 wona ajja kuba Morgan kyobola we twogerera kati basoose ne balwawo confirming emikono gye kakati baleese ekintu olina kujjano tukuba empiso wemba Bobi nze ngaze Bobi Wine nzijja okuba empiso konoolaba Bobi Wine bamukubye empiso wallahi mu mwaka gumwafa bw'otegedde kyekugambye konoolaba Bobi Wine nga bamukubye empiso oyo mufu omanyi empigo baali bayita kyanju abantu bagenda nabo obuuzizza omanyi empigo baali bayita kyanju kati ayogera atya kyanju yali ayogera bw'ati Bobi Wine Bobi Wine kasi tokkiriza n'otekawo oti omukono ogenze tabuno okujjako wemba ndinze Bobi Wine ngamba ndeeta Bobi Wine munaku mbagaye Bobi Wine munaku yajjangamu abanaku nkubuuzizza Bobi Wine munaku
mumwajja muli banaku nga mwambale nga totezifaanagana musula ku mikeeka chicho. What did you have? It's okay. Bobi Wine munaku Ah. Bobi Wine alete musawo we ku electoral commission agana nokukebera osobola okusanga jeno tomumanyi wampumita episode egenda paka mu bwongo andi bagira kano akantu ajja okukapumita kagende paka mu bwongo excuse me wenyenyesa laba noono kakati kyenjagala tugendeko gwotegedde kyenkugambye kampa amagezi Bobi Wine nze akalulu kano nkagala mu Bobi Wine abasajja basale ku masavu tubalekerawo okumanyira akasajja ngaaga akakola kati galekerawo okumanyira. I want and I'm very happy for Bobi Wine. I'm very happy. Ekisooka is the first opposition leader one. Don't bring Semogere. Don't bring Besige. Tomuleta. Don't bring Toleta. Wona bonna baali bayayi babbi. Okay. Otegedde gwe. Don't bring Bobi Wine. Abatambuza kannajinaji bonna bali kannajinaji. Bobi Wine. Ate ne wamba mupamutya kati emikono basoka ne baleta butumpagwa ne bamukuba mu education. Papers nazileta ne mujerega yafuna myenda namwe muleteza mu tulawe mwakola teziriigo nete wali more authorities saba naba nono wisdom goyogerako. I have a second class upper degree nina postgraduate kudabono katika nkubudye buza wobanga oyogera nange nze nasoma law wobanga oyogera nange uliriza hanyaga. The law says buli muntu yenna aina right ku information kasitotula mu public office. Okujjako nga information eyo kubagenda okolerizinga can jeopardize national security. Otegedde kastojja nga Faruku n'ofuuka minister nekera nenzija nogamba nalabye abaana ba Abu Dhabi bamuwadde post emitwalo 3 bawadde Bobi Wine emitwalo 3 mu America bagizija kujja nabagamba mwamujereka ndu mwenda n'ojerega Bobi Wine kadi ye ya 10 si ya 10 ezammwe za bwerere t-shirt zammwe za bwerere za mtwalo emeka mwe mukula mu 7 cent poster tewali beza Bobi Wine bazimukolera bukolezi kati who is stupid is Andrew Mwenda is Bobi Wine because you said muzee alakatana yagala basubiri bazimukubira abo batya muti nawe misolo ate sudiri mwamunyiza da banka ye ebyo Kigundu yabiganye hamu Kigundu bye babba sudiri mujja musaswa nayo giribe ne omuli bamukubira abagaga bamuyirawo muzee batya misolo gwomanye kintu nayogera wano gulwa bwato ositeekako sira nganze tini namba yange ya URL bagikyusa wali olabyeko omuntu ajja naga wisdom wa wrong information. Okimanyi mu Uganda wali abantu abatasasula misolo nga naye basuubula gy'osuubula tokimanyi nze baddira tini namba n'engisazaamu yange bagenda ne baddira ne bateekamu info ne beerabya okukyusa nationality ne balekamu Pakistani n'enja esimu okuba omwana n'akyusa bati laptop nekubira lawyer wange ne bakwata aba URL you know let us see you know deactivate deactivating ambunyina amaduka simanyana eyo once ze male banga security once zanzikiriza mu wino is ham goma hamu yantutte mu bya Allah isimanyi bitya inze mu Pakistan but that going at in number kwasasura emisolo kuberako nationality ki Uganda jange nsasura naye yange ba mafia benkubye gamba gwamanye byenkoledde President Museveni kati uliriza olaba bakyusa ebyange nga baagala kunkwata kyekiri kyennemedde ku musango gweruweru tumala genda mu kooti nabiganye nabagambe ne muntu ala ekitalya ngenda sulayo nkomewo tumala genda mu kooti mwogere nali nabataka oba sabbataka. That is the issue. Okay. Sijja bimalira wabweru simanyi bitesi bitege. You want me to analyze Ssenyonga? To analyze Ssenyonga. Thank you. Kati banna Uganda ekisooka Ssenyonga kiyakoze ng'oli afudde. Ssenyonga is my pastor. Y'omu kwa pastor bempa respect wano. Kiyakoze n'avaayo nze kyendowooza it was a slip of a tongue. Yes, okugamba omuntu nga first of all oba lwakwa aludde nnyo mu America oba y'abazungu abo they don't kuswala. Okay. Ti omuntu ng'afudde tosobola kugamba ti afudde nkumuunye. Osegedde kubanga buli muntu alina abamwagala kyovola ngamba gugutwe nkimanyi ottira abantu eno n'eno kati nkulinze titwayi mutabani w'omulaalo ojja kulaba kakati
Ssenyonga ngambe ekisooka kiyo segedde it was an error. Toyinza yita bannamawulire zonna n'ogamba okoze error. Naye kakati let me analyze why he did that. Okay. Oli musiraamu. Okay. Mu busiraamu tulina abasiraamu simanyi abasunni aba muhammadi abitya ne tubeera n'abasiraamu abatabuliki. Yeah. Abasiraamu abatabuliki, those are the extremists of Islam. They are no nonsense baziraamu. Abalokole abantu kye batamanyi, obulokole waliwo gwe bayita pastor, waliwo gwe bayita teacher, waliwo gwe bayita nabbi, prophet, waliwo gwe bayita apostle, waliwo gwe bayita evangelist. Kakati omuntu gwe bayita apostle mu Luganda gwe bayita omutume. Mu Bayibuli ye Paulo yajjanga n'akugamba ogenda kukola kino bw'ogaana n'akola ekintu awo takuba oluyi. Yes, ebyo n'ebirabo obuweereza obwo Yesu yabuyina kyokola. Yesu sometimes yafuuka pastor ng'ajja n'aleera abantu abamalaaya ne bamunaasa ebigere, olulala n'afuuka apostle akuba n'embooko. Yesu yayingira ekkanisa n'akuba abantu embooko. So Ssenyonga is an apostle. Ssenyonga mu passport etabeeranga mu pastor era muyita Apostle Jackson Ssenyonga. Okitegedde ekyo abatulamu kitegedde nti nga woolaba abasiraamu nga bwe balina baani abatabuliki, abalokole balina omuntu kasita omulabangako nti Apostle Alex Mitala, apostle abo akwata ekintu n'akijjayo n'ateekamu ekirala. That is their ministry. Anointing yaabwe n'okuyitibwa bwe batambula. Kyobola Christian Life Church waliwo resident pastor abeerawo. Jackson Ssenyonga asobola n'okugenda mu America n'amala emyaka emeka. Waliwo yamala emyaka emeka nga takomawo kubanga apostle abeera mu America n'agenda e Roma n'agenda wa. Omulimu gw'abapostle kujjawo kifu kuteekawo kiramu. Now kakati that is one nkijjako nakigambye dda kye yayogedde teyabadde n'ahandola. Omanyi kati Musumba Jackson ye musumba omu gwe basinga okukuumwa. N'oba ogenda mugamba ekintu oyimirira eri kati tesobola kwogera ng'obuwala bonna buli awo oyogerera eri tomukuba kaama. Ate kati engeri gyali mugagga nnyo yamanyira buli amusemberera abaasaba ssente kati osanga nanze kayi wisdom sibisobola. To me I cannot do that. Ojja omulaba yakwadde essaawa nnyo osobola omulaba enkya ssaawa nnya ng'okyatudde kati nzija. Otegedde omulimu gw'abaposo kati nzija. Ekyokubiri Pastor Jackson Ssenyonga nzija lwaki alumba abasumba ye musumba omu wano eyafuuka pastor oba aposo nga si mwavu. Pastor Jackson Ssenyonga mwe lwakwate mumumanyi olulako omusajja gwe bayitanga balabye ekkubo. Omusajja balabye ekkubo ebyuma bye yakozesanga okubuulya enjiri ebwayi byali bya Pastor Jackson Ssenyonga. Pastor Jackson Ssenyonga okuva mu 90s nga is one of the millionaires ba Uganda balina. Era nalabye omusumba ono ani mukwano gwange Musumba Mondo Mugisha ng'agamba mbuno Jackson jankuwa miliyoni. Musumba Mondo sirika oli mukwano gwange naye tosobola kuwa Jackson Ssenyonga ne luba lwataano. Asobola okujja n'akula wooli n'addamu n'akuwaawo. This the guy is so damn rich. Ate nga tabbye njagala ngenda kujja ku kino kye bagamba nti yakwata omuwala mu nnyonyi nti yabba ne mu America nkijjako. Jackson Ssenyonga yagenda e Congo nga mugagga okubuulira enjiri kugambye ye musumba eyafuuka pastor nga mugagga mpaayo omulala nothing. Bonna abasinga baali baavu. Kakati no yali mukubi wa jita naawe tunywe naawe tuleeta abantu wali Kakande wali wa Nabbi Royce. Wuliriza wali wa Nabbi Royce n'afumbirwa Kakande yafumbirwa Nabbi Royce. Kayanja nasinga gundi tasinga Ssenyonga. Kati bwe babanga banyumya waliwo abantu afunye state money. Bwe babanga banyumya abantu bonna abasajja ba Mukama badde omuntu. Ani ali ku state money? Nja kugirayo ebyama. Bwe babanga banyumya abantu nti God made people. One is Jackson Ssenyonga. He's rich yafuuka mugagga nga tannaba kufuuka musumba eky'abantu beerabira. Kati kankubuulira ekirala. Jackson Ssenyonga olunaku Lucky Dube lwajja mu Uganda 1996. Bwajja mu Uganda batestinga ebyuma awe Nakibubu. Ng'ebyuma owulirira eri nsambya nga batestinga Jackson Lucky Dube ali mu Nakibubu batestinga byuma. Jackson n'abuuza ebyo byuma byani nti Lucky Dube yabijje Kenya n'abireeta okuba show. Jackson n'ajja n'atuma omuntu nti genda ondabire emizindaalo egyo mizindaalo ki. Ne bagimubuulira n'alinnya ennyonyi n'agenda mu America. Lucky Dube agenda okuddayo nga Jackson ayingizaayo new set
eyo nyini Lakadube we yajjanga mu Uganda ebyuma babijjanga Kenya. That is Jackson aleeta wano ebyuma nga balabye ekkubo wababuulira enjiri kuba balabye ekkubo is one of the greatest evangelists be twalina ng'akosa byuma bya Jackson. Otegedde Jackson yajjawo we bwayiise teyeewola nga bano balala nti asoose kusonda mugule ttaka musonde. No, Jackson is not Bujingo. Kyobula bw'atunira pasta Bujingo abayita buyisi. Jackson asobola okugatta mondo tola nti no mondo munene asobola olyaba mondo 10 n'asigala ng'akyayagala. Jackson yagattako Bujingo abizaayo Kakande nono gayi wa SG bonna n'abagatta mu kibbo n'abasika ng'ebinyeebwa. Kati kankule Jackson kyali akoze ekirala okumanya mutamumanyi basumba wano okumanya Jackson is first of all is financially stable, 2 is connected, is powerful. No mukwatako bot nawulidde mondo agamba nti si mutuuze wa America. Mondo obadde ki? The guy is an American citizen. Kati tonerabiza kiri eky'omwana nekibagamba okubba nzija kino baba bakola oluguudo Northern Bypass nga luyina kuyita mu church ya Jackson ngenda kulaga how rich the guy is. Jackson n'agenda wa president n'amugamba ngenda wano kusasula abasaidi eri nsasule n'abaddamu opimasole oluguudo nete sagala lukwate kutaka wadde an inch n'asasula over $1 million nga tasonze n'asasula abantu besaidi. That the guy is so damn rich. Nzija ati nzijjako kyekigenda osembayo lwaki omanyi otyanga nnyo abantu abayingidde mu kintu nga one they are okay sijja bayita self made but they are made by God. Kati nze ku myaka gyange waliwo omuntu alina emyaka 6 nga talina kyenyina kitegeeza gundi bw'osanga nti wisdom akola amalala kangakole nagakolerera bw'osanga nga nkola amalala kangakole kubanga nagakolerera. Kati Jackson nkujjira n'ekirala otegedde oluguudo olwo bitegedde ebyo byonna. Kati nzija ku kino ntuuka ku kiri kyeyayogedde kwegamba mpisa eyo mbalaga abantu. Jackson yagenda mu America before nga tanagenda mu America yagendako Congo n'asabira abantu bazukisa mufu ebyabakubina ebye Uganda bimukola comedy nawulidde nga waliwo omusajja agamba ngenda kujjayo buta Jackson kyakoze kipeera ngenda kituuka ku naye atisaagala ate bamulimbirire nti ngenda kujjayo butambi Jackson nga ngamba okukola ebyamagero biti ekyo kya bulimba. Jackson agenda e Congo yawonya oba muntu oba yakola ki nga olaba Kayanja bwe yagenda mu South America. Kayanja yabuulira omusajja oba minisita ne bamuwa ennyonyi bamulemesa gireeta Uganda nga bamusaba misolo mingi ennyonyi. Otegedde oyo Jackson agenda mu America oba yabuulira mugagga oba yamubuulira ki omugagga byowulira bino nti nno Jackson bamukwatira mu America. Bamukwata lwaki? Yagenda mu dduuka ly'emmotoka bw'atuuka mu ly'emmotoka ey'ebbeeyi n'agula emmotoka n'asasula cash money. Bw'asasula cash abagisimbula omusajja n'akubirawo wa police n'abagamba there is a guy I think is a Nigerian because he had a Nigerian accent asasudde wano almost $1 million ng'agula mmotoka. Kati kangende mpola ababeera Bulaya bakimanyiwo byoyogera abaana babeera US byoyogera nzijja soko sirika nzijja soko line male kino kiriwo kyomanyi ebyo byogambe by'emmotoka yogera kiriwo kyomanyi omusajja bagamba yabbe ebintu kati bino byoyogera waliwo abaaliwo ate babeera eyo. Kati Faruku sirikako nze sijjangako wano nenkola kintu nenjogera kintu ne bakidisputing. Kati nzijja ku kyemmotoka zirene ku kyeri ekyennyonyi ekyemmotoka. Jackson we yasasula emmotoka by cash. Omusajja n'akuba essimu kati kangugereze twali mu Milan nga nina omusajja yasappulayinga ebintu wano oba ebyokulya mu makomera najjayo nali simanyi euro nti waliyo oba euro 10 nono euro akapapula banga ka 10 something sijjukira kali kapapula gwe gwasooka nange okukalaba najjayo sasula wajjayo sasula omukazi n'atutunulira bw'ati n'agenda ayita munne edduuka lyonna ne litukuŋŋaanirako. Kati omukazi omu n'atubuuza where are you coming from? Nti tuve eno. Kati ng'ono omusajja mugagga naye nga tusobola kitegeera tugenze mu Milan kukyekala. Kakati omukazi abatubuuza mwajja dda mu Italy nti twazze like 3 days ago. Okay. Esegeza muzze muddayo ddi ne tumugamba n'abuuza ekirala. Sure, can I see your passport? Kati ono omugagga yali ye tabiriiko nenjeyo passport yange ne mulaga n'alaba entry. Nunga nno nzirayo after 30 days ngenda kuddayo. Kyava nzize emabbali n'angamba bw'ati
tell your father oli yalowooza taata wange bw'abanga asasula wano tasasulanga cash ekintu ekisukka $5 5 oba 10 something bajja bakwata nze bampise kukubira poliisi era kanzireyo ngigambe muli ba tourist temumanyi system Bulaaya bw'oba ogenda osasula ekintu ky'omutwalo gwa $, you can't pay cash. Omanyi nti waliyo omuzungu nga miliyoniya nga miliyoni alina miliyoni nga 10 ku account naye nga tabalangako miliyoni ng'erimu eti ku mmeeza ye. Kati Jackson engeri Katonda gye yamuwa ekirabo kya Apostle agendeyo mu mawanga n'abuulira enjiri attu abantu bamuwa omukisa nga si yageto nga bidyo Jackson tatundangako muti simanya no abazungu obuuli omuzungu n'awona kansa polisi yayo nekwata dokita nemuleeta omukebera oba kituufu awonye. First of all baba balina likodi nti yalwalako kansa ne bamukebera oba awonye kyobula wa Ben Hinn mu America bagagga nnyo ba Joyce Meyer kubanga wasabira omuntu naawona baba balina likodi yo Faruku nti wali mulwadde wa siriimu kituufu owonye otegedde. Kati Jackson wuliriza nzija kukyo sente ono wakubira polisi yamuinterceptinga nemukwata ne bakuba mu kkomera otegedde. Ngomanyi kimuvunaanya bo balowooza is a drug lord. Abantu abatunda enjaga e Bulaaya be babeera n'ezo cash naye osobola osanga Bill Gates nga takwatanko $1 million 10 ku mmeeza ye ne 10 neziba 5 bazitambuliza ku kaadi nti gavumenti emonitalinga batya money laundry. Jackson bamukwate bamukuba mu kkomera essimu baziggyeko bakutte muyaga kyobola yabeera yezu zonna ennaku bonga nga byayogera tebasobola bikkiriza mbwamwe preacher simanyi bampadde omukisa ne bamuga no bamusibye wano Uganda abatamwagaliza ne babikuba mu mawulire nti bamusibye mubyabye emmotoka era nalabye pastor omu ng'agamba ebyo bya bulimba otegedde ekyasibya Jackson ekyo kimu. Kati kanzire ku kyennyonyi Jackson Ssennyonga bukyatandika mulaba simulabanko mu economic class gwe mwana gwe tomanyi kye bayita first class nze yasooka okuntwala mu first class yeri Charles Bakabulinde first class n'otuuka Dubai babajjamu nga mmwe musooka ne babatwala waggulu batwala waggulu onaaba okola kine weebaka bulungi mwebe economic class mutuulaawo ku benchi mwebaka ebyokulya byonna tebimanyi bya Serena otegedde. Charles Bakabulinde omumanyi ono yali minister sports anti kati nzija omuntu eyaleeta nti nno Jackson akutte omwana bya bulimba first class. You know what they call first class okola bwoti ekitanda ne weebaka. Kati kankubuulire buli muntu yenna atambulira mu first class okutandika kuba air hostess babaagala obakwana wano bategeera oli mugagga kugenda obuuza bebe kulu yali agitambuliddemu obwo obuwala ne Kabaka Warabu kasobola n'okweweera ennamba wayi mbimanyi kugambye genda obuuze Charles Bakabulinde yasooka okuntwala mu first class. Kati ebyo bagamba nti yakwatirira akawala. Kati kankubuulire gwe njagala otuuka e Bulaaya abazungu asobola okujja omuwala okwekwanira n'ogaana najja n'akukola ekintu oba n'agamba nti bakita bata molestation something mu bazungu n'okukwata omuwala kabina oba sayidi eno omusango. Kati kye bamuvunaana teyarapinga teyakola ki omuwala oyo ye ojja ogenda obuuze Jackson Ssennyonga oba gwe tuulako mu nnyonyi first class. Abantu batula mu first class babakuuma nnyo. Kati ojja kusanga nga akawala omuwala yayagala okwekwanira Jackson n'agaana. Kakati omuwala n'agamba ankutte. Kati ekyo kimu Faruku togambanga omuntu nti yazza omusango nga tewaliwo nga judgment obuuzanga judgment nalwayisima akyogera nti omuntu kati kaye wisdom banvunaana nti nabba ettaka wajja kumala kubaawo judgment mulamuzi agamba nti kituufu nakola ki kati tewaliwo conviction eraga Jackson nti yakwata omuwala tewaliwo conviction eraga nti no yakola ki. Kati however much kati katuuke ku musango embitonotono tusegedde Jackson he was rich before he became a pastor. Yeye akola business senga muganda. Kati kantuuke ku musango kwogerera yiga ngebyo kati kyenzijako omanyi lwaki neebaza Katikkiro wa Buganda wadde bayogeredde omusajja oyo yiga yes to say whichever bad image bamuwadde one musajja Muganda tuyasonda ettafaali tulina okubeererawo Abaganda bannaffe naffe abafuusa obufuusa Abaganda otegedde najja n'amubeererawo otegedde Jackson Ssennyonga yandikopye ekintu ekyo. Kati we have a problem mu kanisa z'abalokole eruwa
ndese kiye kyakatikiro to justify what I want to say. Abalokole Katonda yagenda n'atukola ekintu buli omu n'amuwa power. Bogende wakayanja ina power ezukiza abafune ewonya sirimu. Ojje wayiga naye agamba agirina, bujingo agirina, bugemba agirina. Otegedde so kakati tewaliwo musinyoli wogenda mbakatuliki wabeerawo faaza gwe baateekawo nga yeye wogenda n'akusabira. You don't kutomera buli faaza. Mu balokole Yesu yatukola ekintu kirungi naye ate kina disadvantage. Buli omu amanyi w'amaanyi teetaaga munne. Kyobola Katikkiro yagambye bannange bapasita mweswaza mwekka. Bapasita b'e Uganda buli omu alaba teetaaga munne. Kisooka buli akola ekyamagero ng'afuna kontakiti ya Museveni. Kyobola ne Kakande yaleeta President Museveni n'amunaaza amazzi. Actually mu kalulu oba keekagwa President Museveni yakyali abasumba basatu. Yakyali abizzaayo Yiga, n'akyalya Bujingo, n'akyalya Kakande, bonna basatu abo yakyalya. Abalokola basigadde tebabakkaanya nabo. Ne lwansonga anti ebikolwa byabwe kati kyenzijjako nti bano Museveni mugezi woba olina namba ekyo kimu tu bw'oba olina special power akwetaaga ye Museveni. Kyobola Museveni abeera ne Mama Fiina omulogo ali nagamba ndi mulokole naloka mu 70 ali mukyala w'omulokole ate n'ogende wakayanja ye Museveni ye kasitombulira. Kyobola nze mwebaza ffe ba wisdom ani yanditusembezza oba oli awo essimu ng'ekkubula come here what is this ng'ayagala magezi. Otegedde kakati Katikkiro kyeyagambye bapasita njagala kibagamba ano nga ngenda wa Jackson. Musumba Jackson mbadde nkusaba kino kankyogere kino kye mwalabye Musumba Jackson ng'ayogera abadde n'olutalo ne pasita Yiga ne Bujingo ne Kakande n'ono omusajja wa HK. Olutalo luva ku ki? Olutalo luva ku njigiriza. Pasita Jackson agamba teriyo mu Bayibuli kigamba oguze omuntu empeta omusaba akakadde egenda okukola ebyamagero. Pastor Jackson agamba mu Bayibuli teriyo wofuula Katonda wakukozesa eno jaketi n'ogikanyugira omuntu newonya omuntu tokifuula njigiriza nti bulidde kikono obanga okaliva. Kakati Pastor Jackson agamba ti Musumba Yiga ekyokutunda empeta ekyotunda omuti ebyo mukyere tebiriyo mu Bayibuli. Otegedde yayimiridde ku nnono nagambye nti n'apooso bo tebabikkako nga basumba ekintu akireetanga we kiri ne weesootinga. So abadde n'olutalo ne Yiga. Olutalo ne Yiga ekyo kimu. Ekyokubiri Pastor Jackson agamba nti Yiga atulage mukyala w'omutuufu. Zita must. Hati oli musumba waliwo credential nga otwesimba ku UPRS. You have a degree. If you don't have a degree gende wa maama wo. Kati credentials z'abasumba one bw'oba oyagala kuba faaza bakatuliki olina okuba nga towasa. Credential y'abasumba olina kuba musumba na mukyalo ogwo. That's a Bible. Kati ye Jackson kyagamba hello Pastor Yiga nze ne mukyala we oba actually first mukyala oba yali wampeta oba si wampeta gwe mmanyi mumanyi yalina saaluuni wali ekasubi. Era omusajja gwe yafumbirwa omukyala oyo yaddamu n'afumbirwa. Yafumbirwa omusajja twamugasako Pastor Jeswa Kiyaye. Tumuyita Pastor Kiyaye lwa nsonga yali ng'abulira nnyo enjiri mu Kiyaye. Mukyala wa Pastor Yiga kankiddemu omukulu gwe nali mmanyi omukulu yalina saaluuni ekasubi tuuka mu katale k'ekasubi obengadde namuŋoona waliwo peso senseni esooka ekyengulu kirira eyo zikyajjukirayo bulungi ng'alina saaluuni ku kkubo ng'alina we yakola ne charge. Baawukana batya ne Yiga. Yiga wajjaawo omukyalo nze nayogerako naye nagendako ne mukyaki ye nga Yiga wakabiri ne mubuuza maama twawulidde wavudde wayiga mwayawukanye. Omukyala naŋŋamba takkaanya na kigambo kigamba nti abizzaayo. Kyaŋŋamba baagaana okukkaanya nga ye omukyala agamba Bayibuli tegambangako nti w'osabira omuntu eddugu olina bizzaayo. Kati weba omanyi kati Musumba Yiga yali afunye ssente ate bakontana bayomba kati omukyala n'atambula bye. Kye neebaza ku mukyalo oyo bwe yagenda we kasubi n'atandika obuweereza tabbangayo kugamba nze nali mukyala wa Yiga nze gwe yakyawa. Yakikola diplomatically n'atandika obulamu bwe ne Yiga ne yabeera mugagga omukazi tabbangayo kwakyuzinga Yiga. Ye mukyala we gwe mmanyi gwe nali mmanyi. Actually Yiga nga tanafuna ssente nga yalina ssente ate
ate yali mukadde nedda teyali mukadde mukazi omwenye bakazi basanu naawe So- otegedde kati waaba mukyala wa Igoyo gwe nali mmanyi yayawukana ne bbaawe lwakigamba abizzaayo mbu si kya Bayibuli kati Jackson lwa ensobi gye yakoze nti aniyiga ng'akyatuluma ffe kubanga nze nyina ebintu bye celebrate nga yiga nga teri musumba yali abikoze yes tukimanyi nti no yalina weakness kale ya zipu nga wooyogera naye nga tukyakuba abaganda nsumba Jackson twamuwulidde nga abaganda abasajja abaganda tubikkako nti omuntu aba afudde abaana be naffe abafuuka abaana be tuba tunyiga ebiwundu totunyiza biwundu naye nga we nakunnyonnyodde nti mu Bayibuli baapooso balina ekizibu bo baki babanga balalu ye ekintu akikubawo ekyo nganza amanyi Bayibuli nganza eyayizeko mu Bible school ekyo wenkirabiramu eyo ango Jackson tiyabadde naki naye mu byennono nga gwe Jackson Ssenyonga kiba kiki kyakoze kitya nnyo lwansonga gwe kankubuli oyo omusajja omulaba oyo abizzaayo n'otegedde nti ne mukyala wo olaba yayawukana naye ku kintu abizzaayo katolo Jackson kwonka kati mukyala wo yalina ssente nga mukyala muto si mukulu era yamuzaalamu abaana abayina abakulu bw'aba yayawukana naawe ku kigambo nze bwe yaŋŋamba kakati ate ono Jackson akulabye nga basabolo apooso Jackson yabadde mukyamu obwogerera yakireetedde mu kiseera ekifu yeetonde anti kati bapoosa abo kizibu okwetonda I don't see Pastor Jackson kuvaayo uyo Jackson yajja kwetonda kati Jackson omulaba mumwe wanaamaanyi obadde omujerega tomumanyi Jackson yagenda ow'omukulu olaba yakyusa Northern Bypass n'eyiteeri n'agamba Kakande olaba Kakande yali atadde buli kitibbi kye buli mu butale n'agamba oyo omusajja tajja ku bunyanjiri ya bulimba tabijjayo Kakande nakunsanyisa Jackson agamba Jackson ebintu bya Kakande byali nnyo okusitula oyo Jackson mugende empola topola buli omu amutya is rich ate yafuuka mugagga nga tanafuuka musumbu mu State House abasajja ba American citizen obagenda mpola bwoba obakangakanga is not intimidated bapasa bonna bamutya ati kyenkugambye ojja sanga mu America nga bamukuuma ba CIA omwempakira ku Jackson oyo Jackson kati kankubulira ekirala kiri kyabinaka Jackson used to say bayita nga beevuma Jackson yeevuma ne Kakande ne Bujingo bwe batuuka mu meeting bonna bano babujingo baani babatuuza Saidi emunaganze yange njitulako bwomu I can't be near this first people ekifaananyi nje kikunoonyeza nkikuwe alabayo yatuule ne batuuza babujingo bomanyi ab'amaanyi bonna Bujingo Mondo bonna nkugambye yabalyanga buwunga oyo Mondo mulaba asobola okulya olubuto lwa Mondo ne lusosigalawo nakawuta labayo n'abatuuze eri abayusisi ne ekifaananyi kyafuluma ne mawuli n'atuula eno ng'agambye talina na muntu bonna okuva ku Pastor Seroda bamutuuze eri Mondo eri n'atulabwo n'abalya ng'akawunga n'agamba UCC sijja kulekerawo kuvuma bano kuba ba police profit yagamba sijja wemba mwagala munsibe musumba oyo kati Ssenyonga oyo ali fake ate ali fake anti ekizibu kya Ssenyonga ebigambo byabireeta nga kalicha yaffe tebimanyidde kakiringanze kai wisdom omanya abayimba ba gospel abamu ogenda beti na maganda beti na Ssenyonga aba abali conservative bagamba wisdom si mulokole omanyi lwaki bagamba kati omulokole kati abalokole benaku ba John Kiguli badi pasiba fetu wambala tuti ba eribulamu ba lane kakati bali ba conservative ayagala nyambale kanzu koti mbabaloko bambala that is one two tebamanyira bagamba kikyamu direct kati Jackson tobi munnyonnyola kati waba UCC yagamba UCC if you want take me to court but nenga wano wali okubasumba bali fake nyo goli musiramu buzanze baliwa omusumba yenna agamba nti nno olina million 10 ku account zireete nzisabira oddukanga budduso yo feke number 1 omuleeteranga omutwalo n'omugamba nkuleetedde omutwalo guno yenkwaso gy'oba osabira naye osobola okuleeta million 10 n'agamba zibiri zogenda okutabooti nga wasigaddewo million 1 naga Katonda azituta jazizza ng'ozzeeyo waka nnyo abalala nojja n'omugamba nti nze ndi muwala sizaala nagamba naggalawo nagamba ajjamu empale nkusabire bulungi
omusumba omutuufu kati kankubuli omusumba wa olaba Judith babiri bagezako mu repinga emigundi ezo bwe kugamba mumanyizi my mom ekyo wakingamba nakigamba kakati labayo ba pastor kati abasinga bebimanyi boyingira mu office ebeba open okay kakati kyejagala tutegeera kati Jackson ndoza tumukubi oluzungu ebintu byayiga tebabiyingidde ati kangani ngalu aha kati olio senoleta oluzungu kati olaba pastor wa fanaro olaba pastor wa fanaro Rubega bamu ya apostle si pastor bamuyitako mukyamo manyi lwaki nali ne Rubega ebulaaya Rubega wabagambye ekintu ndi wisdom kino kifu takigamba nga pastor ye Jackson kyobola abambalowooza nti nti mufere kubanga ye agamba nti twalokoka lwakisa n'asimba ekyo nti omuntu newaba ayonoonye nga yiga tomulumbanga ne AK47 ne miji ne mizairo otegedde kati actually yes pastor Rubega wa Fenaro yagamba ekisa kye kyatulokola kubanga bamalayika olaba ababeera mu ggulu watali bakazi kiti nabo bayonoona ne bavaayo ne babagoba lwaki omanyi tanabiyingiramu abo basajja b'oluzungu babala omusajja wa Fenaro agamba ayita pastor yiga nga loko pastor kubanga yo abagoberezi bwe babeera ntinda kololo ne bawisdom bano abamu kati walaba we nkiyingiramu kinyongerako oba kintuulako tebimwongerako ng'asirika ate gundi ono bamuyitaani ono ani ono omulala ow'oluzungu bamuyitaani pastor ono mbonye oyo mbonye kati ali mu ggulu amanyi bukya covid ayingira ali mu ggulu alya ne Katonda breakfast ali mu kulya breakfast yagamba mbu abeera ne Katonda kati yagenda kulya breakfast lunch omanyi olunaku lwa Katonda lumu gy'emyaka 10 wano kati mbonye ali mu kulya not loko no asinga bonna abo ab'oluzungu let me tell you kati asinga mbonye nebwe we bajjo yangambye ekintu yangambye wisdom omanyi trendinga ne muga tonjubisa nangamba kirabika gwe wasoma nnyo naye tomanyi kibayita trending nangamba bwati ola programu ze mukola ne Faruku buli programu wabeerawo abasalamu obuntu mu programu zammwe nga kaddakiika emu ne butambula kibayita trending bajjo yakinjigiriza I was okay nangamba bwati nangamba olaba lumbuye live emu kubeerako abantu 4K bitya K naye kizibu nnyo sanga kantu ka lumbuye nga bakasaze embwe bati ne ka trending obadde okimanyi kakati nze mbadde sikimanyi naye akingamba ki bajjo let me tell you gwolabira nti omuntu abadde w'amaanyi asigala w'amaanyi ne muntaana yiga tebannamuziika buli TBM buli lunaku otoyogerako yiga olaba ne bujingo oyo wa butaalo olaba bujinga agende wayiga mama bujingo oyo musitula bujinga agenda okujja ewantu Isajja kiga kibadde n'amaanyi bujinga je wantu ng'amanye ekyo kinyongerako bujingo tajja mu kintu kimufeebya tobola era n'abayimbi ba gospel bakwata biba ab'amaanyi bujingo bw'omulaba ng'ewantu kiba kimwongerako yazze bw'ati ewa agenda okola buli tibbi eyogera kuyiga n'ayingirawo ali n'akola akantu yetuuse wali si bigambo na Jefferson bujingo tayingira bujingo yasoma media ewa Sserwadda n'agitegera bw'ati amanyi kye bayita amaanyi ga media yatuuse wali buli omu asaasira nduga asasira walugaga asasira yewe yaze nakwata mu nsawo 2 million so yiga alina amaanyi yiga alina amaanyi ab'oluzungu akubulira olaba kati olaba kale sikina Katonda n'amala mutwalira kati wano mu ggulu w'olabira nti oli w'amaanyi TV y'oluzungu ekwogerako n'ey'oluganda buza luzungu ze ziboogerako yiga okuva ku TV wano eya luzungu bamwogerako olaba ne weyabadde tannafa nga NBS yakubye ku page aye kuma ne yetonda NTV nekuba ne loko kati yiga ekyokubiri yiga yali yafuna kye bayita sympathy mbantu kakati nze nagenze abayimbi abamu ne bambakira nengera zino embata yiga entertainment industry one ainako ekigeri muyimbi ki oleta kamiliyoni weberera ow'amaanyi ng'oluseke luli wayiga ani unokola video ya bundi yasoka neyekweka yali amaanyi ge yaliko nga kamiliyoni yagaana era bamukwata bibye noono mubibye yagaana fena twatuukako okukkiriza nti nabbi omukazi alina obugere
okukoyiringa ekintu n'okireta ne kikwata abo yiga n'atu okumanya yiga abadde wakabi kyova olaba nze I have to go okuziika yiga tosobola kuŋŋamba nti ne mu bulwadde yakutte n'anoonya Angela Kalule n'amusasulira oluyimba ne video n'amusasula n'amusasula yiga alina passion ya music nagamba yali mukubi wa gita ng'ojje yiga oyo yiga mulwakwate yiga has been underutilized yiga namulabako ng'asoma Oluwarabu yiga has been underutilized yiga ayagala abayimbi yiga ayagala art gwosobola kikkiriza nti ennyimba ezo yaziwandiikanga ne busikiti ate nga teyeteekako nti yaziwandiise yiga waliwo abayimbi abamu abatanavaayo kubanga batya nga naye yali abayimirizaawo batyawo bonna bali awo ojja boogerako wano bakuba enduulu olaba amirise engendo eyakaabye amanogayo gyolaba yiga yali asuubiza okunzimbira ennyo kani imagine olaba yiga yali asuubiza amirise engendo omuzimbira ennyumba yamuwa emmotoka mu gospel ne yiga yaleeta ekintu oba muwakane yiga yaleeta ekintu abayimbi ba gospel baali babasibira mu makanisa nga woovaayo ogenda okuyimba ku biggulu bagamba ogenze ku kintu kya sitaani bwe bakuwa ssente eyo nga bagamba ssente za sitaani lwansonga abasumba abasinga bo basaba ssente z'ebiwulava opalingi bitya opalingira nga zaabwe bwe bituuka ku bayimbi ba gospel yiga n'aleeta ekintu nti omuyimbi wa gospel osobola oyimbira Katonda nooba nga ate olina ssente yiga n'aleeta ekintu n'akwata abayimbi ba gospel oli omusajja gwe nali gwamba bamuyita Chris Wajjaddi gwe tewamulabako maama simanyi olunaku nenetenale oyo we yava kuyiga we yagwa baamukanga baamugamba yiga wa sitaani akka mu nnyanja abalokole ne bamuyita yagwa oyo omusajja mulokole yali kati yiga abakwata ku Joseph Ngoma oyo maama singa Joseph Ngoma alinga misaaji Chris Wajjaddi mufuula bwati abalokole ne bamukanga n'avaayo n'agwa n'akwata abalala anti ekizibu kyayiga kye nagambye buli omu alina weakness ze ez'abalala lwakubanga tezinnaba kulabika weakness yayiga eyo gye bagamba kubanga waaba alina abakazi bangi oba n'abaana bangi that has been a weakness naye ate siggwamu jajinga kubanga kati n'owoba osabira yiga essaala ekunkumuka teriiyo yiga kati byasigadde between yiga ne Katonda we kati weakness yayiga ekola obubi abalokole kyobola abapasita abamu kakizibu okujjaawo engeri gy'abadde nga bagamba kigambibwa mbu alina abakazi bangi omulokole wandikola ekirala naye kasita oyingiramu abakazi abaakutadde olaba muteesaasira ekyo ekyamuteesaasira kyobola yaleese emmondo n'ate ebifaananyi nga julimbu musiyazi kyempakanya ebulaaya era nakola akantu wano ne bankubira nga banneebaza ebulaaya wobanga Faluku togenda nko bulaaya tosabangako mpapula za bulaaya oli wakola ekintu bunira abaana bangi nnyo bemmanya bava ku Liberty ne bagenda e Kenya ne bagamba nti nno bali babisiyaga ne bagenda mu America ne batuuka mu America ne beenenya Uganda gwomanyi kye bayita okubeera mu Uganda be batujja Uganda is hell kalindako twogere ku Uganda okumanya mbi otuuka wano Uganda omwana ng'asomye masters n'atuuka okuweza emyaka 45 nga tafunye wadde mulimu okujja kuwa houseboy kubanga opportunity mu Uganda ki bw'osanga nga Faluku omuntu ng'agenze Canada ng'ayagala kufuna mpapula n'akola ekintu sirika bulira abaana bali e Bulaaya ng'ayagala mpapula n'omugamba sooka owase wali embaga ojja kumala nga yafeeka agikola Abanigeria abo balaba lwaki Abanigeria bajjudde London lwaki bajjudde mu Europe Omunigeria agenda e London n'awasaayo omukazi naye ng'ewaabwe alina omukazi ate nga mulokole ali nga munaddiini n'awasa omukazi lwasonga ayagala mpapula kyopala bangi South Africa bangiwa bakwatagana bakolagana bw'oba oli mwetegefu okugenda e Bulaaya bw'onootuuka okusaba empapula ng'ozeetaaga ojja kukola muganda wange ekintu kyonna yiga ekisooka nze njagala okwebaza Katonda ebbanga lyatuwadde yiga njagala okugamba abaana bayiga naye muba bangi don't feel ashamed eyo ensobi simmwe mwagikola eyo weeba yakitammwe ate nayo si nsobi mugireke Katonda wajyagifuula ensobi eriba ki ne Dawudi Bayibuli gwegamba nti Dawudi yalina omutima ngo Katonda yagamba Dawudi yalina omutima ng'ogwange yalina abaana bangi yalina abakazi bangi ne mutabani we gwe yalonda atuuka n'awasa n'abasamize
mwe abaana yiga bazadde temwekubagiza. Ekyokubiri bw'aba waliwo agamba nti agenda bayamba don't worry wadde bakyogerera mu musirike olba oli mwana wayiga nga oli ku university oba nga olina gyoyagala okugenda oli omusajja Pastor Jackson waba yakyogedde mu mbeera bwetu ba mu mbeera gye yakyogeddemu gwe lindako tuziike muzeeyi ssente bwe ziba ziri kubuze nze noonya ngende mu konkole mugaye gwe wagamba abaana bwe babangako obwetaavu bajje buli ayogeraawo ne waaba lwakwa Pastor Bugingo yagambye kuyamba musumba nemwe abaana bayiga muleme kwekubagiza si mmwe mwatuma kitamu bazaala nga we muli tewaba n'omuntu abavumirira and don't feel ashamed. Don't feel ashamed. Ekyo kitamu waba yabazaala bwatyo Katonda bwe yagera ekyo mukimulekere between ye ne Katonda we. Don't feel abalala omba muliko ebizibu obanga you are depressed for tuli obba kumakuma otherwise ze kaneba ze Katonda akaseera katuwadde yiga nga entertainment industry era bino ebyamusobako bwe bibanga ekyokutunda empeta si kyabwa Katonda n'ekyasimanyi omuti ne zipu zempulira ebyo tusaba Katonda amusaasire ebyakola ki ebyamusobako bannange enziramu kiroganya tuli mu lutalo nze wembasivuma Bobi Wine waliwo abamu abakirabo bubi abatandise n'okugamba ba security okunteekako eriiso naki ndi mukumu naye nze nsaba mwenna abatulaba okuyimirira nange nze sigenda keera Faruku n'oba oli wa simanyi DPNRM bitya kuvuma muntu nga talina kikyamu kyakoze osegedde kati katulinda bagalerwa kusatu abeewandiisa oyo omusajja akola byafaayo yayise ku mikono kakati muleesewo obubadi kakati kankubuulire yenna yaleese ekyokugamba nti nno buli yeewandiisa basooka mukogera covid mbuuza akolera President Museveni oba oyo tayagala President Museveni teriiyo munnayuganda ali serious atuuka ku ddala lya kwesimba kwa president nakkiriza okuteekawo empiso omukuba empiso oyo yekireese tayagala President Museveni tayagala eyagenda n'alumbawo ofiisi za Nuupu takolera President Museveni kati waliyo abantu president bakwetoolodde naye nga tebakwagala nako tebakwagala bonna wadde boogera olulimi lwo lwe lumu wadde mwava ku kyalo kyekimu naye tebakwagala how can you say nti okujja okwewandiisa tulina abasawo ani yateekawo ne Tumukunde tajja kuguteekawo abo batumukunde abamanyi ebya tasobola kuguteekawo okujjako gamba omuntu tuleeta omusawo wano tukebere akufumita empiso tuteekewo